Moze Radio. Omujiji guno ogw'abayimbi oguliko ekintu ekyokulwana kyekimu ku bibadde bigufumbekedde naye tubadde tetunnafunayo incident ya kulwana nga bya bbaala nga embi nnyo ng'eno okujjako okubeera nti mu mwaka gwa 2015 nga gutandika Emmanuel Mayanja Hamilton oba yali amanyiddwa nga AK-47 yakubibwa mu bbaala ey'Ekabalagala n'addusibwa ensambya mu ddwaliro kukakana ne bamulangirira nti yali afudde olwa nga bagamba nti waliwo omuntu eyamukuba bamusanga mu kinaabiro ng'agudde yadde nga ne gye buli kaakati emyaka egiyise kuva 2015 paka 2018 egiba myaka ng'esatu mpaawo yali akwatiddwa nti wuuno ayinza okuba nga ye yakuba AK-47 kitalo mu mwaka oguwedde gukka omwana omulenzi omutabuzi w'omuziki oba producer amanyiddwa nga Dance ku Mapesa naye yakubwa mu ngeri bwetyo nga neje buli kakati omwana yaliwo emyaka 2 yamala mu ddwaliro mwezi 9 nga bamukuba ne bamutuusaako obuvune ku mutwe ku bwongo neje buli kakati omwana yali talented ono yafa omwaka oguwedde tetumanyi kiki ani yamutta ani yamukuba okumutuusa ku kufa tetukimanyi tetumumanyi wabula poliisi ekyatutegeeza nti okunoonyereza kugenda mu maaso. Moses Nakintige Ssekibogo bw'atyo y'omu ku bayimbi ababadde mu victim bweti oluvannyuma lw'okulwana mu bbaala emanyiddwa nga Debba ng'eno eri Ntebe mu ttawuni ku lunaku lwa bbalaza olwa wiiki eno. Kigambibwa mbu Moze Radio yafunye obutategeeragana obw'enjawulo n'abamu ku bantu abadde batwala ebbaala eyo n'agezaako okukola effujjo ne bayita Kanyama ekyakabi gwe baayise nga yalaba wrestling n'alaba Stone Cold Steve Austin simanya baani ebintu bye bakolanga mu wrestling n'abiyiga. Kanyama yakutte Moze Radio n'amuwanika mu bbanga nga mu wrestling bwe bakola n'amukubawo. Kanyama yakutte Moze Radio n'amuwanika mu bbanga n'amukubawo okukakana nga Moze Radio akubyewo omutwe n'agukubawo bubi n'afuna obuvune ku mutwe era nga kyadde kigambibwa nti oba oli awo eyinza okuba nga omusaayi gwagenze ku bwongo. Kino nno omugenzi Ivan Ssemwanga Dedoni kyekyamutta oluvannyuma lw'okugwa bwe yali yafuna pressure n'emukuba omusaayi ne gugenda ku bwongo n'afa. Wabula Moze Radio yaddusiddwa mu ddwaliro erya Case Clinic nga biwala ttaka. Abantu batono abakkiriziddwa okugenda okumulabako nga muno mwe mwade Honorable His Excellency Bobi Wine yavuddeyo n'antegeeza n'angamba bino kale tobirikodinga naye ndigamba gwe omuyimbi abayimbi essaawa mukule mulekerawo ebintu by'okulwanalwana kubanga kakati tebikyalina gye bitutwala. N'agamba nti Moze tali bulungi kyekyamazima. Wabula abasawo bagezezzaako okukolera kyonna kye basobola mu Case Clinic okulaba nga Moze Radio aterera. We bamuleetedde mu ddwaliro erya Case Clinic Moze Radio yabadde mu kkoma
nga tasulewo anasulawo yali ku mumwa ne bamuteeka ku kyuma ekisupportinga ekya oxygen ng'omusaayi ng'omukka ekyuma kyekigumuwa. Wabula wetwogerera okusinziira ku Dr. Jose Chameleon agamba nti kakati Moze Radio takyali bubi nga bwe yajjira, kakati agenda akuba ku matu mpola. Ddala nja kubebaza mwena abafuddeyo okuva ku mbadde mukola mu kimu kya Uganda Radio lwawo ensonga ffene tukwatako nga bannayuganda okusinga ddaffe ng'abayimbi ate n'okusinga ffe ng'abaganda. So tubebaza mwenna twali tujja wano buli lunaku okuva radio yaleetebwa wano nga turipootinga every other day. Naye okusinga ddala mbebaza nnyo mwenna ne bafaani ba radio Wizo mwenna basabira Wizo essaala zammwe zigenze zikwatira ddala ate tusuubula essaala tuzisuula balusoma nti ekisobola okuba ekyakabirwa nti ezo olwaleero ayimpuvinze nnyo nga no oxygen bamugyeko assa ku lugwe. So zonna essaala zammwe, so tubebaza mwenna. Jose Chameleon agamba nti okusinziira we baleetera Moze embeera gye yalimu ne kakati gy'alimu kale enjawulo weerimu kale. I improved so much better Ramusa. Yali afuna with breathing. Of course, oxygen that he he's really improving. Omujena nga kyali mulwadde ne babanga akumukanga wawulira olosema abeekyata kisala naye nze ngumi wafaanirize n'omuntu abadde amulamu okubayakola ki absolutely twamuletaani wa Washington. I've been coming here the other day. I'm progressing too much. Dr. Jose Chameleon era yeewaddeyo n'agamba nti ebivulu byonna bwe wabaawo ba Good Life bye baali bakutte kasita Wizo waali ye Chameleon ajja genda ayimbe mu kya Moze. Kigabe kimunga studio fela bayimbi banne tulesobola. Okay. Fela bayimbi banne tulesobola. Tutunala kuweereza muntu namba yonna kuweereza muki kuweereza muyangu. Nale njeetera traditional management ya Good Life nti show zaabwe ezo nezibukingibwa bwebaziibwa kubanga Wizo ye akyali mulamu ate omusenga omulwadde naye yeetaaga kati nali kyesega ekiteeso nti keza support on that musical side nababererawo nalabityo. Police evuddeyo netegeeza nti eri mu kunoonyereza ku muvubuka oyo bounce yalaba wrestling eyakubyewo Moze Radio wabula yakakwatako abantu babiri nga kubano kwe kuli George Egesa ngono yenanyini bbaala eyadeba ne Xavier Rukere ngera omusango gwa bavunaanyizibwa ku file number SD REF 85 22nd of January 2018. Mwami ono yalanira mu bbaala n'omusajja gwe twategeddeko erya Troy era nga aliira ku nsozi essaawa naye nga tujja okusigala nga tunoonyereza obukakafu obuliwo kyobulaba tulina manager akuliddeyo ebbaala ali naffe ogezaako okunoonyereza ku biki ebyaliwo kuba ffe nga bapoliisi tetwali era tugenda zisinza ku statement ezinaatuweerwa okumanya biki ebyaliwo then tumanye bwe tunaatandika n'omusango gwaffe guno. Poliisi era egamba nti omuvubuka ono bawunsa yalabiddwako naye bakyamulinze kubanga bamanyi nti ye ajja kwetwalayo ku poliisi abannyonnyole naye ekyaliwo era bamulinze ssebo yonna gy'oli poliisi ekulinze ogenda oginnyonnyola ekyaliwo. Ennyini yakola kino ekintu yalabiddwako so ne baba ng'aliwo tukimanyi alina okujja n'atugulira nga bwe byali n'atubasaidiye kuba eno Uganda nfunda n'osinsi ennungi yakwekwekera ojja okulatira onawooli. Wabula ebyo byonna nga biri bityo kigambibwa era nti omusango w'aba TNS gwe baali bawaabye gwattuse era nga Moze Radio ye kennyini ali mu koma yeetaagibwa mu kkooti essaawa yonna yeewozeeko ku misango gye yazza ku Jeff Kiwa. Abantu bangi abavuddeyo nga boogera ebyenjawulo ku neeyisa ya Moze gy'abadde yeeyisaamu naye Brian White yavuddeyo n'aleeta $2.25 n'aseeka ku mmeeza ng'agamba nti ezo ziyambeko mu kujjanjaba omwana omulenzi Moze Radio ate ng'akyaleetayo n'endala n'abasawo abayambyeko n'abaziwaayo $5 million
just kubebaza nti bebale nnyo okubeerawo ne bamureceivinga bulungi. Naye abaffe kiki ekyavuddeko Moze Radio okubwa? Kino siyinza kukikuwa kati obudde tebuyinza kummala. Kigoma Exotic Gardens zida agenda kubaayo olunaku olwaleero. Abantu be Kakiri tugenda kujjaawo olunaku olwaleero ate n'emukono tulumba ng'olwekyo Mukama akuume. Bwe tunaatandikira kiki ekyavuddeko okukubwa Moze Radio nga bwe tukyamusabira ate leero bambi Mukama amusuuse. Mulidde bigambo bya Kapalaga.